Mukirize mbalirize amachagono ku lwalero nga nkubuuzako gwe omulabi wa Salam TV embeera yonna nga wetambula webitu ebitambula wiiki etambula wiiki edduka emisinde olunaku lwalero ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omwenda 2025 nkakasa bulungi nnyo nti wiiki ogirengera gwetambula wiiki yakuzaayo baana ku masomero ate n'abasomesa nabo beekalakaasa ensonga nnyingi nnyo ze tulina okutunuulira ate n'okwetegereza olunaku lwalero ebintu bingi nnyo ebituusewo amakya g'olunaku lwalero bingi byatuusewo olunaku olw'eggulo nga tuvudde ku mpewo nga puroguramu omukeeze basiibudde ate era bingi ebituusewo mu kaseera mpaawokaaga mukkirize tubaanirize mwasuze mutya mmwe abatulaba naddala abatandikidde ku lutimbe luno olw'emirembe Salam TV eryange nze Omwalu Kikayewe ndi okulaba nga ate tutambuza amakya ag'olunaku olwaleero n'ensonga endala nnyingi nnyo ze tulina ate okusimbako essira olunaku olwaleero ensonga y'okuzza abaana ku masomero nsonga nkulu nnyo ng'omuzadde atannaba kuzza mwana ku ssomero olinda ki? Olinda bide, olinda bakubira essimu nti owaayo omwana oyo tumwetaaga eno ttaamu yesembayo wantegedde amakulu agali mu ttaamu eno wantegedde ekinyusi ekiri mu ttaamu eno ey'okusatu ttaamu ey'okusatu ebeeramu ebintu bingi naye tebeeramu muzannyo tebeeramu kwebaka tebeeramu nti ate fiizi zaabuze eno ttaamu ey'okusatu ebeeramu ebintu ebirambulukufu nga abaana mwe bagenda okukolera ebigezo byabwe ebyakamalirizo aba senior 6 bagenda kukola ebigezo aba senior 4 ekibiina ekyokuna nabo bagenda kukola ebigezo ate n'aba P7 nabo bagenda kukola ebigezo byabwe ebyakamalirizo okuva mu P7 ate ayingire senior 1 okuva mu senior 4 agende mu senior 5 okuva mu senior 6 ate ayingire university ebyo byonna ebibuuzo gye biri ate waliwo n'ebibuuzo ebirala webiri oli ali mu senior 1 yayingira omwaka guno senior 1 saawa zino asemberera okugengera senior 2 ebyo nabyo ebibuuzo gye biri ebyokuyita okugenda mu kilaasi endala eyali mu senior 2 eyayingira omwaka guno mu senior 2 agenda mu senior 3 ate yayingira mu senior 3 omwaka guno agenda mu senior 4 ali mu senior 5 omwaka guno kiba kitegeeza omwaka ogujja ayingira senior 6 kati gwe omuzadde atakitegeera omuzadde atannaba kutegeera nti omwana ono yeetaaga akadde okuba nga ali ku ssomero omwana ono yeetaaga okutwala mangu ku ssomero asome olw'ensonga nti ebyo byonna gye biri era bigenda kulabika olunaku lwonna omwana ono wagenda okutuula ekibuuzo kye agenda mu senior 2 agenda mu senior 3 agenda mu senior 4 agenda mu senior 5 agenda mu senior 6 ate agenda ku university ebyo nno gye biri ate neera wenkuzaako emabega bannaffe bano abasoma eno mu primary nabo bagenda kubanga ate bagenda mu kilaasi endala ali mu P3 saawa zino era gwe oba olina omuzadde ng'omwana oba olina omwana nga yatandika okusoma mu bebi omwaka guno tagenda kugibeeramu agenda ate mu kilaasi endala agenda mu middle class wava mu middle ate agende mu top wava mu top agende mu P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 enteekateeka bwe zityo bwe ziri ez'ebyenjigiriza nti omwana bw'asoma eno omwaka guno ogw'ebyensoma ate omwaka omulala abeera walala eddala puroguramu omukeeze amakya ag'olunaku olwaleero embeera y'obweto bweri abazadde abakeera twala abaana ku masomero tubeebaza naye abazadde abakyasudde obuvunaanyizibwa okuleka abaana bammwe ne batambula butambuzi abaana abato ne mubaleka ne mubata ku ssaawa 11 batambule bagende ku masomero ekyo kikyamu abazadde mwongere otereezaamu abazadde mwongere okukwatamu abazadde mwongere okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwammwe ensonga nnyingi nnyo
zoyina ate okutunuulira naddala awo wennyini nnyini. Abazadde oleka otya omwana myaka 3, omwana myaka emeka n'omuleka ate atambule yekka. Abazadde tubeere nga ate tufaayo nnyo okulaba nti ensonga zonna ze tutambulira mu kukumaakuma abaana baffe n'okubakuuma ate n'okubalaga kiki ekyokukola. Gwe omuzadde atanazaayo omwana ku ssomero, muzzeeyo, genda oyogere n'abasomesa, genda oyogere ne headmaster, genda oyogere ne badirector. Wobeera tonnafuna kasente konna, gendayo ate tokuba ssimu. Akasimu tokuba ssimu nti owaaye nkusindikira ono olw'okuba nze wiiki ejja wenjija okuyitirayo nkuleetera akasimbi. Ani gw'omusindikira? Ye taata we oba ye maama we? Ebyo byonna byebuuze. Gwe situka ng'omuzadde, twala omwana abeere ng'ate asobola okwogereziganya, ogende oyogereziganye n'abakulu b'amasomero babeere ng'ate bakkiriza otwale omwana oyo atandika okusoma, wadde tunafuna ssente, wadde tunafuna bintu bikozesebwa, wadde tunafuna kimanye, naye kimanye nti saawa zino requirements zeetaagisa omwana okuddayo okusoma. Waliwo omuzadde onawulidde abuuza omwana ali mu top class naye buli bbanga buli taamu gy'atandika essomero liwandiika nti omwana alina okudda n'ebitabo dazini mpya, epenso, simanyi kiriya baaga, alina okujja n'ebyokulya. Amasomero g'omukyalo nno kambanyumizeeko, amasomero g'omukyalo agamu munnaaye engeri gye gatalina nnyo byakukozesa, gasaba ne sukaali. Waliwo essomero erimu lisaba sukaali kilo 3. Omwana ajja ne kilo 3 nga taamu etandika, omwana wa top kilo 3, ate waliyo erisaba omuceere. Embeera y'amasomero bwetyo bweyimiridde era bwe batyo bwe bitambula. Naye gwe omuzadde atanazaayo omwana ku ssomero naddala nga requirements ze zikulemye, oli ku kikyamu. Situka, genda otwale omwana, requirements onaazitwala. Requirements si school fees, wadde omwana ebimu abyetaaga nga tipi, ng'enjeyo. Ebyo bitwale byangu nnyo, ebyo si bya bbeeyi nnyo. Dazini y'ebitabo ya nusu 9, gulayo penso za 20,000. Omwana agenda atandika okusoma. Muzeeyo abaana ku masomero. Kati nno mu layini y'emu eyo oba mu koweri erimu, enteekateeka ya UNATO, ekibiina ekitaba abasomesa aba gavumenti, kyavaayo ne kirangirira nti ng'ennaku z'omwezi 15 kigenda kuba batandika okwekalakasa. Bagenda tusuula wansi ennoni abasomesa baleme kuddamu ate kubanga basomesa. Saawa zino ekigenda mu maaso, waliwo abamu abagenda mu bibiina, naye ate waliwo abamu abatagendanga mu bibiina era abatasomesa. Ng'era amasomero ga gavumenti ago abaana abasomesa bwe batali, saawa zino gasanze obuzibu. Mujjukire nti abaana bo beesomba bwesombi okugenda ku masomero, naye bagenda otuuka mu kilaasi, bagenda otuuka mu kibiina, eyo gye mbasindika mutwale abaana, naddala mu gavumenti gye mbasindika eyo abasomesa abamu tebaliiyo. Abaana ogenda okutulula mu kibiina we bati ng'omusomesa taliimu. Naye munnaaye waliwo ate amasomero agamu agatandise okupangisa abasomesa bajje babayambeko mu keediimo kano, kubanga ko kagenda mu maaso. Tebamanyi ddi we kagenda kukoma, kuba UNATO we yali erangirira, ekituufu teyalangirira nti akaediimo kano we katandika nga 15 kagenda kukoma ennaku z'omwezi bwe ziti. Nedda, UNATO yo yayogera bwogezi, UNATO yo yalangirira. Era bagambye oyo yenna omusomesa atali nabo gw'omanyi, naye bo akeediimo kagenda mu maaso. Mukkirize nti ebigenda mu maaso byonna tubiraba. Embeera nkambwe eri abasomesa gye bayitamu, naddala ebikozesebwa bitono, akasente nako ke bafuna katono, ate balina okulabirira abaana baabwe nabo balina okubasomesa. Ensonga zibeera nnyingi nnyo, ensonga zeetaaga okutunulwamu. Tukoowoola bonna bekikwatako
naddala president w'eggwanga nga tetunnagenda mu kalulu kano nga tetunnagenda mu kubbinkana nga tetunnagenda mu campaign nomination za wiiki ejja omukulembeze tukusaba wandibadde oyita abasomesa bano n'otuulako nabo gwe mwennyini ku luno totuma tukusaba ku luno totuma nti simanyi minister wa finance simanyi minister wa public service simanyi minister wa equal opportunity commission nedda gwe beeyiti owulirize yongere okuwuliriza osanga okwemulugunya kwabwe tekutuuka osanga okwemulugunya kwabwe tekubeerawo tekutuuka eri abo gye kuyina okugenda ne gye kuyina okutuuka tukusaba omukulembeze w'eggwanga obeerenga ate owuliriza abasomesa bano kubanga buli we basuulawo ennoni nga tebakutte ennoni genda mu kiraasi kusomesa abaana b'eggwanga bafiirwa ate eno promotional term era n'ebisuubizo bizze bikolebwa pulezidenti tukusaba abantu bano tuula nabo owulirize biki bibagamba njagala nkulage emubende eyo nabo beekalakasiza abasomesa era mu bibiina tebaliimu era newoba otunudde ensonga nyingi nnyo ze boogera ng'abasomesa njagala nkulaga ekifaananyi twatalaaze ebitundu ebyenjawulo okulaga kiki ekigenda mu maaso naddala ku kwekalakaasa okw'abasomesa kankulaga ekifaananyi kino ekyabasomesa nga beekalakasa akeediimo k'abasomesa amasomo g'embeera z'abantu mu masomero ga gavumenti kayingidde olunaku olwokubiri nga abasomesa bakyalumye ejjiiko ku kikwatagana n'okusomesa abaana okutuusa nga bongezeddwa omusaala. Ku masomero abayizi tebannakoowa kukeera mu bibiina gye batasanga yadde omusomesa. Mu masomero agamu ge tutuusemu mu disitulikiti y'e Mityana abaana babadde batono ddala mu bibiina kyokka waliwo amasomero agamu agasazeewo okugira nga gapangisizza abasomesa nga bano tusanze bakakkalabya. Ssentebe wa UNATO e Mityana Bona Francis agamba awagira ekyabasomesa okusuulawo ennoni okutuusa nga bongezeddwa omusaala kuba kumpi basasulwa bitole bya mmere. Gavumenti yalukanira olulimi lwewulira lwakuwummuza wansi ekyenjawulo ku byaffe nti industrial action yaffe ng'abasomesa abantu abayivu tetukwata bipande bina mu kkubo okuleekaana tutuula butuuzi wansi lwa constitution ekyetukkiriza. Kyokka Ssaabawandiisi wa UNATO e Mityana Kibuuka Essawo alaze akatyaba gaakolekedde abayizi abali mu bibiina ebyakamalirizo. Eno taamu buli lunaku oluyitawo lunaku luba luzibu nnyo, abaana baba bafiiriddwa nnyo kubanga bagenda kusomera omwezi gumu ennaku ezo ne wiiki ng'emu. Abakulembeze mu byenjigiriza kati bakubidde gavumenti omulango ogutakungula okufulumya ekiwandiiko ekirambika ku ngeri y'abasomesa bano gye bagenda okwongezebwamu omusaala okusobola okutaasa abaana b'eggwanga. Abakulembeze abali waggulu bakwatagane ne gavumenti eveeyo n'ekiwandiiko ekirimu enteeseganya entuufu eragira ddala omusomesa agenda kuyisibwa atya mu ngeri y'okumwongeza omusaala. Singa wanaafuulukayo ekyo ne bwe buba bwanca omusomesa mweteefuteefu okudda mu kiraasi. Kyokka wadde guli gutyo waliwo abamu ku baasazeewo okufuuka kaasa ne Mityana Public School tusanze emisomo gitambula kinnawadda. Abasomesa wano bagamba nti kyamakulu okugira nga bakakkalabya emirimu gy'okusomesa nga ne gavumenti bw'erowooza ku kiddako. Taamu eno taamu yakuyita era y'ensonga lwaki ffe twasazeewo tujje tukole tusomese abaana b'eggwanga kubanga okwekalakaasa okwo nti UNATO olw'okuba nti yagambye nti tetukola wiiki eno ffe tetwagadde kukola ki tetwagadde kubyetabamu. Sembatya Ismail, Ronet Atwine, NBS Amasengejje. Obitegedde ebyabasomesa bo beekalakaasa naye era nziramu okutegeeza nti gwe omuzadde ali eyo atunuulidde ensonga nga bwe zitambula abaana bagenda okukola ebibuuzo byabwe ebyakamalirizo era UNEB yo yamaze dda okufulumya timetable. Yamaze dda okufulumya timetable abaana aba senior 4 P7 senior 6 kwe bagenda okukolera ebibuuzo omwaka guno ogwa 2025 ogw'ebyensomo. Timetable yo eya UNEB yamaze dda okufuluma era nga nkakasa bulungi nnyo nti n'abasomesa
bagifunye dda ba Elimansita ba director ab'amasomero ag'enjawulo nabo bagifunye dda. Ebyo byonna bigenda mu maaso naye ng'abasomesa bo beekalakaasa. Program Omukeeze amakya ag'olunaku olwaleero eryange nze Umar Kikaye wendi okulaba nga ate tutambula nkube enkasi ate tuseeyeye ffenna. Mbatumirako mwenna muri Ajati Mirembe w'Ekawala oyo abeerako nnyo ku lutimbo lw'Emirembe Salamu TV, ate mukogata ne Sonko Musa Sonko Musa naye abeerako, ate wamu ne Mama Musi bonna babeerako ku Mukeeze, ate kogata muganda waffe Kagwa agamba kwali hali eyo mu Australia njali agamba nti ye yatudde dda ali mu kulaba program Omukeeze ensonga bwezito bweziri, ate era atumira banaffe atumira mikwano gye wamu ne beeyasoma nabo Naggalama. Ebyo byonna bakyali awo era tubeebaza gwe wenna wosinzirira okubanga olaba olutimbo lw'Emirembe Salamu TV. Tutumirako ab'Embalala, Itojo, awo Kabale, Kibale, eyo yonna tubatumira ntungamu mwebale nnyo ab'Eruhama mukola muri b'amaanyi nnyo eyo yonna Shema muri b'amaanyi nnyo okubanga ate mulaba Salamu TV. Ab'Eggulu, ab'Essoroti, ab'Embaale, ab'Ejjinja muri b'amaanyi. Arua muri b'amaanyi abakola ekintu ekyokutuula ku lutimbo luno lw'Emirembe Salamu TV nobeera ng'osobola okulaba ate program Omukeeze. Kambajjukize banaffe abatambula naffe entakera ng'omuzadde ali eyo obusungu obukuluma naddala nga tonazaayo omwana ku ssomero waaba agenda n'oyo leero asimbula wabeerawo abaana nga leero lwakusatu ng'omuzadde ate amupaakingidde agenda ku ssomero. Teweerabira bannaffe aba SAMS bayina obumpwanki bw'oyina ate okupaakingira omwana oyo n'agenda n'anyumirwa embeera n'anyumirwa okusoma n'abeera ng'ali ewaka. Abazadde kino kankibajjukize nti biri ebiseera ffe bwe twasomera nammwe bye mwasomeramu omuzadde yali takwata wadde n'ekintu okutuza ogenda ku ssomero genda gomanyi muzeeyi bampeeyo wakiri 2, muzeeyi bampeeyo 1,000, muzeeyi bampeeyo 5, muzeeyi bampeeyo 10. Waliwo n'abaakwata ku 10 eky'olupapula ensi eno evudde wala, ensi eno etambula. Waliwo abaakwata ku 10 eky'olupapula 5 ag'olupapula. Nzijukira okugakwatako nga ngula paani, ng'ogula bupaani obw'5 baaba nga bubeera bungi naye kati tekakyaliyo. Paani obw'10 bubeera 3. Abasiika paani nabo ohaye kanve ku basiika paani badde njogera ku SAMS bakutegeeza nti genda mu matundiro ag'enjawulo, genda mu supermarkets ez'enjawulo, genda wonna w'osobola okufunira obumpwanki. Mwe muli crisps ate era mwe muli n'ebintu ebirala bingi nnyo. Gwatwala omwana ku ssomero mu paakingire crisps ate era omwongerezeeko n'ekipooli. Omwana agende ali akawunga n'ebijanjalo ng'agasseemu ekipooli. Nzijukira abaana baagatangamu ekipooli n'akimikisinga bw'ati. Gula ekipooli kya SAMS. Genda gwe okole ekyo ekyenjawulo ng'opaakinga obumpwanki obukolebwa bannaffe aba SAMS. Oba oyagala obikutuusaako omwana omutuusiza ku ssomero talina SAMS, bakubira essimu aba SAMS bajja kuba bamuleetera obumpwanki. Wonna w'anaaba ali nammwe amasomero agaagala obumpwanki buno ab'amaduuka osobola okuba ku 0752634343 okumanya ebisingawo, oba 07790333 okumanya ebisingawo ku bannaffe abatukolera obumpwanki. Bw'otasobola kusubwa gwe omuzadde ali eyo naawe ayagala okubeerawo ng'omumwago buli kaseera ofuna ekiriisa, buli kaseera olya, buli kaseera genda ogule crisps, genda ogule obumpwanki oba bannaffe aba SAMS bajja kuba ate bukolera bulungi nnyo. Omumanyi wa Salamu TV
agenda mu maaso era okwewandiisa ku kyagenda mu maaso mujje mwewandiise ate mubeere nga mwewangulira ebirabo ebijjudde amaanyi mwe muli ijja mwe muli emmotoka mwe muli ettaka teweerabira nti Salam TV weesuubiza kituufu ebeera erina okutuukiriza puroguramu omukeeze amakya ag'olunaku olwale tukyatalaga eggwanga lino okuba nga ate tukutuusaako ensonga z'omumanyi wa Salam TV osobola okuba ku 07 02 98 8 64 oba 0776 98 8 64 okumanya ebisingawo okwewandiisa ku mumanyi wa Salam TV ow'omwaka 2026 sijja kukulwisa bannannopu bakyakaaba nti era poliisi wamu n'ebitongole ebirala bikyakwata abantu baabwe era ku wiiki eno yali etandika ku bbalaza omwogezi w'ekitongole ekya poliisi ya Uganda yavaayo n'ategeeza nti ekituufu poliisi yeekwata abantu bano era erina obuyinza obukola arrest era abagamba nti bano abantu bawambibwa mbu bo tebawambibwa era bo tebawamba bantu naye mujjukire nti bano bajjira mu mmotoka eza drone bajjira mu mmotoka nga n'abagiddemu balina leeya era tebeeyanjula naye ssemateeka wa Uganda awa ebbeetu poliisi okubanga wakutuukako omusirikale yenna ne waba akutebereza wakutuukako alina okweyanjulira n'akutegeeza lwaki akutwala yakutwalawa naye bano bakyebuuza nti yo poliisi egamba nti ekola arrest naye ate abantu baffe beekwata esooka kubabuzaawo abantu baffe basooka kubabuzaawo kati eyakasembyeyo ye Doreen Kaija Doreen Kaija yakwatibwa n'atwalibwa mu kifo ekitategeerekese bulungi nga yakwatibwa wali ekinawattakambuya yali wuwe okukkakkana nga bamutadde mu drone kigambibwa mbu abajjira mu drone abamu bali muleeya ate nga abalala bambadde engoye za UPDF era ne bamutwala mu kifo ekitamanyika naye olunaku olw'eggulo Katonda mulungi nnyo nti omukyalo ono yaleeteddwa omukyalo ono omuvubuka Embula Kalevu yaleeteddwa mu kooti n'asimbibwa mu kooti awo e Kanyanya ekooti eyo tebaddeewo nnyo naye munnaye baagiteekawo naye ate yatandikidde mu giya yatandikidde mu maanyi olw'ensonga nti emisango gy'eriko saawa zino gy'egya bano gya kukola dduyiro era ono we yatuuse mu kooti ne bamusomera omusango omunene ogusookera ddala okubanga yakola dduyiro mu bumenyi bw'amateeka ogwokubiri omusango gwe bamusomedde kwe kubanga abadde addukanya ng'akulembera mbu essomero eritali mu mateeka private school jjukira ono yakwatibwa Doreen Kaija yakulembera School of Leadership eya NOP eri awo Kamwokya awo wansi awo nti yagikulembera era ogumusango nagwo bagumukyaginze naye yegasse ku bali abalala abaasooka ate okukyagingibwa emisango gye gimu kwogasse Eddie Sebuufu, Akileo Kivumbi, Kevin Tesi, Edwin Serunkuuma, Sharif Lukenge, Yasini Nyanzi, Tone Kaweesa, Sauda Madada wamu ne Alex Mufumbiro oyo nno nga ye amyuka omwogezi w'ekibiina ekyo ekya National Unity Platform era ne Doreen Kaija yegasse ku bano era naye omulamuzi yamutegeezezza nti ogenzeeyo Luzira naye ng'ennaku z'omwezi 29 komawo ne banno ate twongere okulaba okusaba kwammwe okweyimirira ssemateeka wa kuno agaba ebbeetu ery'omusibe okusaba kooti okubanga awoza ava wabweru ekyo nakyo gyekiri ate era ssemateeka ayina byateekawo era nabyo bingi tutunuulidde ng'ennaku z'omwezi 29 tugenda kubanga ate era twetegereza ensonga nga bwe ziri puroguramu omukeeze ebyobufuzi byo bigenda mu maaso wiiki ejja
Electoral Commission yakakasizza nti wiiki ejja ng'ennaku z'omwezi 23 n'ennaku z'omwezi 24 ate kugenda kuba kusunsula ba president abo abaagala okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga. Mujjukire abamu we baali bano naye empapula zino eza nomination naddala aba NRM. President Yoweri Kaguta Museveni we yali agenda okugyayo nomination, waliwo bingi ebyaliwo era waliwo bingi ebyali bituuse. Ozadde ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omusanvu era ekyali mu kibuga awo Kampala, abantu baababba ebintu byabwe, abantu baabakuba, naye nga kigambibwa mbu abaali mu t-shirt eza yero baali bavuga eggaali anti omanye ennaku zino lyerinnya ettuufu abantu lye bamanyi nti eggaali yali mu kutambula okugenda okunona nomination okukkakkana ng'abantu bakubiddwa nga n'ebintu bibbiddwa. Naye mu layini eyo y'emu abavubuka bano abamu baakwatibwa era ne basimbibwa ne mu mbuga z'amateeka. Ssaawa zino tetumanyi era poliisi teddangamu tuwa report oba baabawozesa, ne kooti tetuddangamu kubalaba nti bajja mu kooti. Tulindiridde okulaba biki ebijja. Kati no banna NRM baavudde era ne balabula. Oyo yenna ayagala okujja okubeetabamu nga batambula okugenda ku kakiiko k'ebyokulonda okunominatinga omuntu waabwe, gwe jangu nga weeteeseteese kubanga ku luno tebagenda mbu kukkiriza wa ffujjo nga tulabye akalulu ka kamyufu kave ku NRM ng'abaana naye kansirike NRM akamyufu katulaze ki ekituufu NRM bulijjo kyeri naye katulinde wiiki ejja President Yoweri Kaguta Museveni agenda kuba anominatingibwa ng'ennaku z'omwezi 23 oba kati muyite naye era akyali president kubanga naye we bamunominatinga abeera akyali president. Ekibuuzo kiki ng'okimanyi nti we bamunominatinga abeera akyali president? Nange simanyi, gwegira okyebuuza kubanga ennaku z'omwezi 23 bagenda kumunominatinga era ogenda kulaba nti bakoze eki, bamunominatinze. Program omukeeze amakya g'olunaku olwaleero njagala kutwala Kabale abakozesa njagala kutwala Laakayi. Laakayi waliyo entobazi abantu bazirimamu, abantu bakozeemu buli kimu kye baagala, naye Nema olunaku olw'eggulo yakoze ekikwekweto era okukkakkana ng'abantu 10 basibiddwa, abalala ne bookyamu omusubi ne badduka emisinde ne beesega ekibambulira. Nema egamba nti egenda kufunza bonna abo abakozesa obubi entobazi. Kankulage ekifaananyi ekyo eky'Elaakayi. Ennyanja eno Kakyere esangibwa mu disitulikiti 3 okuli Laakayi, Kiruhura ne Isingiro era nga yeetooloddwa olutobazi, kyokka abantu balumye kumpi kulumalawo nga basimbamu ebintu ng'emboga, ennyaanya, kalitunsi n'ebirala ekikontana n'amateeka agakuuma entobazi. Enkya ya leero abakulu okuva mu kitongole ekirera obutonde bw'ensi Nema nga bayambibwako abakulu okuva mu maka g'obwa pulezidenti bakedde kukola kikwekweto okufuuza bonna badde balima mu lutobazi luno era okkakkana ng'abantu 10 bakwatiddwa so nga balala babinnyise mu nsuwa. Abakwatiddwa mu kwewozaako bategeezezza nti okulima mu lutobazi ebitundu byabwe byasooka kufuuka bikalu kwe kusalawo okulima mu lutobazi kuba mu amazzi tegakalira wadde nga bakkiriza nti kye bakola kimenya mateeka. Tukaza mu yagenze nobaza kutemba amezi gakayinga iguru kandi katwayirizwa twabwina amezi gagenze tumureka tukeya mu kafizi twashomesa abana twabashaba batugambira ngo itekera tiririho na hati sema riseze bantinye ku rugara kayi hati nanke papura zino muka tine kikwikiriza ngo gira ki ukorereho ki Nitubile tukura bajya ngo Nema bari abantu bamani ngo barazibira Nema tukakura tukabarebagaho neno hati hagerizo abantu nija bakimanye amani gari kuruga mu ruguru hati genyanja nija baza kuruga. Wale ni kikyoncho okuva mu Nema alabudde nga batajja kukowa kwata abantu bonna basanyawo entobazi
kuba kye bakola kya bulabe eri abantu bonna. Kikyonki era akakasizza nga bwe bafuba ennyo okulaba nga bazzaawo obutonde obuze bwonoonebwa abantu. The people have encroached on the buffer zone, which is a very big challenge, but we have to bring the different stakeholders on board and make sure that we do the restoration of this area. Enyanja eno ine mugaso mingi. Kati abantu bajingiride bajirimyemu obutunguru, kabeji, emiti katutusi basimbyemu emiti, otoba zirona rukaze amazi bagachanolinze. Kati abantu bachayina bajja amazi amalamu. Norwecho tusabye abantu bonna bunanizibwa bwa Uganda yenna. Buno si mulimo gwange ngakulya ebya environment mu State House oba bana abanema mukwano jange. Wadde nga basangiddwa mu bumenyi bw'amateeka, abakulu basoose kubasomesa kabi akali mu kusaanyaawo entobazi era ne basaba gavumenti okunyikiza enteekateeka eno. Konkato butwamanyeeki nimwe mwena mwarugokwe na timu ya NEMA na timu y'ukurugo mu State House itwe twena twayera ka twayikiza ngo twaza koraki kurugo mu kishara. Ronald Sekidde, Zainab Namusazi Sengendo, NBS Amasengejje. Weri abannema bakyakola ebikwekweto enneme badde erudde okuwulikika naye ensonga webala ate yazizzeemu ensonga bwezito bezitambula. Kankujukize banaffe ate era betutambula nabo abali Ashmiya Ijja and Umra bakutegeeza nti bokka boyina okwekwata naddala mu kugenda okukola Ijja ne Umra beekwate ate bakugu mu nsonga ezo kuba bamazeemu emyaka bamazeemu ebbanga eddene ezzibu. Weekwate banaffe aba Ashmiya Ijja and Umra obeere ng'osobola okugenda okutuukiriza empagi y'Obusiraamu. Empagi y'Obusiraamu nkulu nnyo okutuukiriza ate eri eyo yayeesobola osobola okugenda eri abannaffe aba Ashmiya nobeera ng'osobola okuwaayo akasente akatonotono n'osonda ojja kubeera oli awo owezezza ensimbi ezikutwala okukola Ijja wamu ne Umra. Ali Ashmiya ogifuna otya? Nkikubireko ku 0752 841 11 oba 0759 46 nammwe abagala MTN 0772 45 87 okumanya ebisingawo ku bannaffe abala Ashmiya. Beekwate togenda kwejjusa ate ogenda kukola ekyo ekituufu ky'olina okukola ng'ogenza okukola Ijja ne Umra. Al Ashmiya kyekibiina ky'olina okwekwata ate ng'ogenda kukola olugendo olutukuvu. Programu mukeze amakya ag'olunaku lwaleero yiino gavumenti yatandise okunoonyereza n'okwetegereza ddala ebigenda mu maaso naddala ku bawala abakukusibwa okuva wano nga batwalira Dubai okubanga bagenda okwetaba mu bwamalaaya. Kitalo abaana basuubizibwa emirimu okubajja wano oli ne bamusuubiza omulimu nti ogenda kukola mu supermarket, ogenda kukola mu woteeri, ogenda kukola omulimu bwe guti naye nga bamukukusa kugenda kukola bwamalaaya. Ate nno kikwewuunyisa nga n'abakukusa nabo babamanyi nti ono boyfriend wa gavumenti yiino yabakanye n'eddimu eddene oluvannyuma olw'okulaba ate story eyakanga buli omu. Story eno yali ku BBS, yali ku BBC, si BBS, yali ku BBC. Omuwala nga tottola embeera gye yayitamu n'engeri gye yavaamu wano okutwalibwa okugenda okutandika okukola obwamalaaya, naye nga agenda tamanyi nti bw'agenda okukola, agenda tamanyi nti bw'agenda okutunuulira, ye bamusuubizza agenda kukola mirimu mu supermarket, agenda kukola mulimu mu woteeri, agenda kukola mulimu mu mbeera yonna gy'agenda okukoleramu. Ekyo nno gavumenti yatandise dda okunoonyereza era egamba nti ye ekyetegereza ekyasaba abalina information, abalina
buli omu kyamanyi waakirivaayo obeereko nekyoyogera. Program Omukeze amakya ag'olunaku olwaleero bwe bityo we biri. Ebbula ly'emirimu lireeta ebintu bingi, lireeta ebizibu bingi, naye n'okwagala ebyamangu mangu n'obuteefuga bannyinaffe mwefuge kubanga wotunuulira ennamba esinga okugenda mu nsi ezo baana bawala. Wotunuulira abaana abawala ne kati ssaawa zino ogenda ku kisaawe Entebbe obasanga bali mu lunyiriri. Abaana abato abatari bato 18 20 awo nga batambula bagenda mu nsi eyo kunoonya mirimu. Yes, gye bali abagifunye era nga bagikoze era nga balina ne bye bakoze. Ng'era ne kati alina kyalagawo nti nze nagenda nenfuna omusaala kati obulamu buyina engeri gye bukyuseemu. Mwebali era bayituwa obujulizi naye ate waliyo n'abakaaba. Tusaba gavumenti ekintu ekyo mukitunuulire ddala n'amaanyi kubanga ekituufu abantu bo baagala ansa okuva eri mmwe. Ife bannamawulire tuyinza mujja bituwa naye era tetujjagaana kubibawa. Mukkirize puroguramu Omukeze amakya ag'olunaku olwaleero njagala genda kuwummuzaamu naye nga sinaba kuwummuzaamu njagala kulekera special report eno. Special report eno eri ku irrigation oba okufukirira ebirime. President Yoweri Kaguta Museveni buli watambula mu bitundu ebyenjawulo alina byasuubiza okusinziira ku bizibu ebibeerayo n'ebyo byabeera alabye ate n'ebyo byabeera ategeddeko. Yagenda mu kitundu kino mu mwaka ogwa 2017 n'abasuubiza naye okukakana ng'atuukirizza kye baali bamusabye. Ekizibu ekyali ekinene nga baagala waakiri babakolerewo irrigation project esobola ate okubayambako okufukirira ennimiro zaabwe n'ebimera byabwe. Project eno yatwala sente ezisobwa mu bukadde 885 project ze sente ze yatwala. Naye kati w'otunuulira project tekolangako eri awo ne baateeka ebyuma ebyenjawulo wonna wazzeewo muddo. Mukkirize mbalege special report eyo ate wetunaavaayo tujja genda tuwummulemu, wetunaakomawo tujja kudda n'ebirala bingi. Tova ku lutimbo lw'emirembe Salaam TV awo. Ennyanja eno Kakyere esangibwa mu disitulikiti 3 okulira Akayi, Kiruhura ne Isingiro era nga yeetooloddwa olutobazi kyokka abantu balumye kumpi kulumalawo nga basimbamu ebintu nge. As a sign of completion of Garuka Small Scale Irrigation Scheme, on behalf of the ministry, we hand over the district. Thank you so much. Guno gwe mukolo ogw'okutongoza enteekateeka y'okufukirira ebirime eggaluka mu disitulikiti y'e Rukunjiri eyawemmenta obukadde bwa 85 n'omusobyo. Mayiro ntono nnyo okuva e Rukunjiri we wali n'ebyuma ebyava edda ku by'okukola ebyali eby'enteekateeka eno eyawoomebwamu omutwe amaka ga pulezidenti. Mu mwaka gwa 2017 Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yeeyama okwanukula omulanga gw'abalimi mu bitundu bino abaali bakaaba olw'ekyeya ekyali kyabagoba ne ku bulimi. Mu bweyamo bwe yakola yakakasa nti ekisuubizo kino bwe yali ow'okukituukiriza mwaka ogwa 2020. Pulezidenti akija yatayira kuno abantu batiibwa enjala aleesera relief food. Kuya amazire bantu bamugambira kuno aliyo mushana mwingi oguyaleebire abantu bakane bali omushojwa ebintu byabire bibi atali yomere yona yasharamu yaraganisa mu misho g'abantu bona yaragira ababire baliho bobwire under State House controller ngubije bakore kunu ya project y'amani ngwe base kuyamba abantu juba. So State House niyo yatire mu sente nyamwinji contractor bamuleta batandika gukora mistake yabire yo kubanza pipes babanza bazita iguru amizi galya level ya hanso mu Kiruruma. So omushana kugwabire gujwa ushanga pipes ya ikuba amazire bija bagira ngo babitereza ubwo warode nko muhingisa mukuru yija bayikakungira ngo nyowe ngushana ngo bankome no kunkoma ntinywe bintu kuntarabiyendaga mu itaka ryanjye ngo aha muturabitamo.
bwe tuvudde awo twolekedde ku ggombolola ya Kihihi nga nayo minisitule y'ebyamazzi n'obutonde yali yassaayo ebyuma ebyali eby'okuyambako abalimi mu kufuukirira ebirime byabwe. Embeera y'emu gye tusanze ne mu bitundu bino era ebyuma ebiriyo tebikola nga n'ebisinga byabbibwa dda. Abatuuze batubuulidde ti ebyuma bino tebikolangako bukyanga bissibwayo. Project kwihana eyija tihine even n'irizina limwe eriyarayirudingire kugira ngo ehe abantu amizi. Ebibuuzo ebiriwo byesigamye ku nsimbi gavumenti ze yassa mu nteekateeka eno eyasuulibwa ettale nga n'ekiruubirirwa kyayo tekiggusiddwa. Barajja bakatuleetera irrigation kuruga mu Ministry of Water and Environment konka itwe ekibatwire tikirikyo bakatwe ekindi. So turashaba ba ministry bije batugambire ekintu ekibatwire abwo kuba irrigation zayiza akabaga egitinka kibonage yabati. Wadde nga guli gutyo gavumenti ne gye buli eno ekyalwana okulaba ng'enteekateeka z'abalimi ez'okufukirira ebirime mu bitundu naddala ebirimu ekyeya zikola era asaba minisita wa Uganda Robinah Nabbanja mu Apuli w'omwaka guno ogwa 2025 aliko pulojekiti endala 7 ezaali zibalibwamu akawumbi kamu n'obukadde 8 ze yatongoza mu disitulikiti y'e Kakumiro mu bitundu eby'Ebunyoro. Tweyongeddeyo mu disitulikiti emu eno ey'e Rukunjiri gye tusanze pulojekiti endala eziri mu mbeera embi. Projekti ya Rwakabengo Small Scale Irrigation Scheme yatandikibwa omwaka ogwa 2019 era yawemmenta obuwumbi 5 wabula balina okugirabirira bagamba nti yagwanga yakatandika. Ng'oggyeko obubbi bw'ebyuma ebirina okweyambisibwa ssentebe w'enteekateeka eno agamba nti kati beetaaga obukadde obusoba mu 40 okutereeza byonna ebyayonoonebwa. Awagati akagiza gatandikire kukora konka nabwe gatakwiza gye ukiba wateka honke yumwizira kurugabuzire karobwe bitanka bya bintu babyizwire twiza twagumana tutero muranga biza batamwe yinde line yo kugira ngo atrest twatushumurire kuno ahamwe tube twakurozinge aho kutuwabiro tutekaho after 15 minutes nabo amizi gagira ki gabona gw'omugga gye baalina okujja amazzi agafukirira nagwo gwazibikira nga n'abatuuze tebalina nsimbi na bukugu bwa kugugogola. Twanturenke sente zone zagiremu haza zikafa amazima zikafa kwenyine ngo batatugaruzeho tukagumizamu tukwima nutorera twashatse bwezo sente kundoja ngo bakakwata nkezi miliyoni 5 bakazigabira division age buri muntu akagenda nabona mu nkente ninga shi empunu nkitana akazirisa. Ekiremesa abalimi okukwatagana ne minisitule y'ebyamazzi okulaba ng'enteekateeka zino zitandika. Yinginiya w'ebyamazzi okuva mu bitundu bino Edward Tumwesije agamba nti ensonga eno ntono nnyo era nga baakugigonjoola mu bwangu obw'ekitalo. The blame goes to both parties. It is our role to make sure that those schemes are managed well. So when they are not managed, of course we have a role to play. Yeah, so it's a shared responsibility. Twagadde okumanya okuva mu tumwine kiki ekituufu ekyabawo ku nteekateeka eno mu bitundu by'eggwanga gye yali erina okweyambisibwa. Atubuulidde si baakuleka nteekateeka eno kufa ttogge wadde ng'emaze akabanga ka myaka 2 nga tekola nga bwe baali basuubira. We are changing direction. We are focusing on farmers that are progressing than focusing on everyone who doesn't even know the value of water. Ku kunoonyereza kwe tukoze tuzudde ensonga 2. Projekti zino zaatandika okuteekebwa mu kitundu kino ng'abalimi abalina okuziganyulwamu tebabuuziddwako sinakindi n'abakulembeze b'ebyalo oba tewali kunoonyereza kwakolebwa ku bizibu ebituufu abalimi mu bitundu bino bye basanga ekyaviirako ne projekti zino obutakola mirimu gyali gisuubirwa. Mu Isinjiro gye twakomekereza okulambula kwaffe nayo teri kyanjawulo nnyo okuva ku ebyo bye tulabye. Byonna bye tuzudde kati tubirekedde minisitule y'ekitongole ky'ebyamazzi. Nalumu Irene, Dan Ayebale, NBS Amasengeje. Eno ye Salam TV. Nice place. Thank you.
can pay for GoTV weekly for as low as 5,000 Uganda shillings a week and enjoy your most loved entertainment with Kawiki. Dial star 206 hash or use the My GoTV app to pay. GoTV Uganda. Love it. Wangula tukutuku ne sabuni jama. Buli wagula sabuni jama Prestige Margarine, sabuni owokunaba, owalanzo, owobuwunga yoza, owatos, chapa mandasi, baking powder, ebibiriti bya solio, buto wa rinsen, omuzigo gwa kasuku ne tiri, nala instant noodles n'ebirala bingi nga biweza obukadde butaano n'okudda waggulu. Abo ofunire wakakonge kojjuza nga kakuyingiza butereevu mu kalulu ak'okuwangula tukutuku n'ebirabo ebirala nfoofo ebyobuliwo. Wangula tukutuku ne sabuni jama. Big think about the MTN Super. Wali yakapia musite wali yakapia. MTN kabo the Super mustairo mpia. Then you kabo the smartphone nebi yakabibiona. MTN kabo the Super mustairo mpia. Then you kabo the smartphone nebi yakabibiona. Wefunire simu ya Kabode Super empya olwonyumirwe GB 16 ez'obwerere. Osobola okutandika ng'osasulako emitwalo 4 n'ekitundu. Olw'endala ozisasula mpola ng'ossaayo ssente ezitasuka siringi 10 buli lunaku. Ate osobola n'okusasula buli wiiki oba buli mwezi. Nga tuli wamu, vibe zaffe teziremesebwa. Enkola n'obukwakkulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. One by one makes up Bando. United Media is your gateway to a countrywide radio station. With a coalition of more than 120 radio stations, 15 TV channels, 20 online publications, you can cover every region and community with convenience and no hassle. Guaranteed impact with consolidated communication and localized engagement. Whether it's an MDA, development partner, FMCG or regular advertiser, United Media is a truly one-stop shop for your communication needs. United Media, together we will shape the future. 2026 is calling and your voters are watching, listening, scrolling and streaming. Ready to lead? Then it's time to be seen, heard and remembered. Next Media is your campaign partner. From TV to radio, digital to mobile, even influencer power, we get your message everywhere. Whether you're running for MP or local council, it's your time, your voice, your victory. Book your space now with us on 0761 001 890. Better steady, be better. Sometimes I've been affected by those who send me money, by those who tell me send money on this number. If you don't send, we are going to switch you off. Recently, there is a man who keeps calling me from West Nile. He keeps sending money on my number, and thereafter he says, you send back my money. Yet when you are sending money in the name of the person you are sending it to, this guy, I hope he's watching. This is like the 4th time. I have sent my money on your number by accident. Please, can you send it back? He said, is this security? So you need to be very careful, follow the process, and then master them. Let them not be in a hurry, and then be extra careful. Better steady, be better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Tulina essanyu lingi nnyo nkugambye tuli Masaka tuli mu Nnyendo abawanguzi baffe ba side eno essimu yankubiddwa n'ensooka n'okulowooza nti baffere bandi bubi baagala kunziba naye ne baŋŋamba nti ffe nnyini ab'emuteni ffe tukubidde olina omwana yawangudde school fees omwaka mulamba bannange wawulidde otya nakubya akalulu bwe mba nsasula fees nyiga star 165 star 80 hash nendyoka ngoberera emitendera webale nnyo abaana nina bana kyobumaze omuteeka ebbali omwali bbali zino endala tuzikozesa eki zino endala tugenda zikozesa okuyamba nga tukola projects ez'enjawulo ate zinaleeta ssente endala eziwerera ate bali ayaya kiyitirivu. Eno ye Salam TV.
Salam TV amachago no kulwalero kola cha tendo nnyo tewerabira nti ensonga nyingi nnyo ezigenda mu maaso naye tewerabira bannaffe aba Infotrust. Infotrust bano baba tunda ettaka be bakakensa mu kutundira ettaka mu kulifuna ate era ne mu bintu bingi nnyo beekwate tebagenda ku disappointinga mu abali ebweru ng'oyagala okugula ettaka ate osobola okugenda ku kibanja kyabwe ku social media handles zonna social n'osobola ate okubanga oteekayo request yo ate era osobola n'okubakubirako ku 0774 32 2305 0774 32 yo Infotrust wosobola okugifunira nonno bayina ekipya bagamba nti estate y'omukalaje gwe abagala okugenda mu kalaji 50 by 100 atano ku 10 atano ku 10 genda ogifunire ku bukadde 8 ng'osasulirawo obukadde 8 ng'osasulirawo atano ku 10 genda ogifunire ku bukadde 8 ng'osasulirawo aba Infotrust we bagamba naye atano ku 10 wobeera oli wa kusasula mu kibanja mpola eggwera mu bukadde 11 obukadde 11 genda obeerenga nayo okolaki ogifuna obukadde 11 beera nga ogenda ofune ate ettaka eddungi bagamba nti ate teriri wala nnyo liri kumpi awo mukalaji dakiika ntono nnyo woba ovudde mukalaji ng'ojja Kampala okukola era nawo kumpi si wala nnyo osobola okujja ate n'ofunawo ettaka n'obeera nga otambula era bagambye era sitiri mukalaji 5 ku 5 osobola ogifunira ku bukadde 45 5 ku 5 osobola okugifunira ku bukadde 4 n'ekitundu bukadde 4 n'ekitundu 5 ku 5 balina n'endala Mpigi Estate nayo jeri osobola okugenda ne wekwata bannaffe aba Infotrust bobeera weesiga mu kugula ettaka wamu n'okulitunda n'ebintu ebirala bingi nnyo babikola bakubirako ku 0774 32 2305 osobola okubafuliraawo n'osobola okumanya ebisingawo munapolisi w'olunaku lwayo nga tweteekateeka okugenda okuwumulamu government yino yabadde mu parliament olweggulo ate era nga eyagala kwewola ensimbi endala eyagala kwewola 1.3 trillion era yawaddeyo okusaba kwayo babakkirize babeere nga basobola okwewola naye kuno okwewola si kwe kuzze kwokka wiiki ewedde era gavumenti yemu yali mu parliament ng'esaba era parliament ekkirize beewole 1.4 trillion ennaku zino tutambulira mu mabanja olaba gwe ali mu maka go otambulira mu mabanja ate olwo gavumenti olaba gwe ali mu maka geeyo otambulira mu mabanja otambula mu mabanja mwana wattu ebbanja ne likufuukira ebbanja yino gavumenti wiiki ewedde bateekamu okusaba kwabwe kwa 1.4 trillion parliament ekkirize gavumenti yeewole ate era olunaku olweggulo ng'ennaku z'omwezi 16 gavumenti yemu eya Uganda gye njogerako yataddemu okusaba kwayo eri parliament ebabeere nga babakkiriza beewole 1.3 trillion kati nno era zino sente ze baagala okwewola baagala ate babeere nga bakola oluguudo lw'ennebbi eyo ate era baagala okuba nga ate bateekayo amazzi amalungi wamu n'okulaba ebyobuyonjo nga bwe bitambula ate era ku ssente ze zimu baagala waakiri batunuulire okuzimba power line okugenda e South Sudan ssente zino bagamba nti bagenda kuzeewola mu bank ez'enjawulo Arab Bank for Development in Africa ne Standard Chartered Bank gye basuubira okujja ssente kati neera waliwo ssente era ezayisiddwa parliament obukadde 20 obwa ddoola obukadde 20 obwa ddoola nga bo bugenda okuddaabiriza eddwaliro
ly'ebugiri kati nno era ne Soroti Hospital yavaayo kasita yawulira nti bugiri bamwogerako nnyo nayo neevaayo nebasaba ne bagamba naayi ekituufu eddwaliro lya Soroti liri mu mbeera mbi teriteredde bulungi ate era lyetaaga okuyamba kati nno ebyo nabyo bagenda kuba babitunuulira programu Omukeeze amakya ag'olunaku olwaleero ensonga nyingi nnyo z'olina okubanga ate wettanira ku programu Omukeeze tugenda kuwummulamu katono nnyo we tukomawo olunaku olwaleero twagala era okuddamu okutunuulira ekirime ky'emmwanyi abantu okulima emmwanyi kiki ekisinze okutulemesa okuzirima ye lwaki twandirimye emmwanyi ye lwaki twandibadde twettanira emmwanyi abantu bangi nnyo bazifunyeemu abantu bangi nnyo bazisomeddeko abantu bangi nnyo balina ebyenjawulo ate bibafunye mu mmwanyi olunaku olwaleero twagala tusimbawo amakanda era tusomeraawo nti waakiri ebirala byonna bigaane naye waakiri wofuna ekikolo eky'emmwanyi beerako ne wookiteeka programu Omukeeze amakya ag'olunaku olwaleero omugenyi waffe yatuuse dda kankuwummuzeemu katono nnyo wenkomawo ate tugenda kutandikiraawo Eno ye Salam TV. Better steady, be better. Sometimes I've been affected by those who send me money, by those who tell me send money on this number. If you don't send, we are going to switch you off. Recently, there is a man who keeps calling me from West Nile. He keeps sending money on my number, and thereafter he says, you send back my money. Yet when you are sending money, the name of the person you are sending it to, this guy, I hope he's watching. This is like the 4th time. I have sent my money on your number by accident. Please, can you send it back? He said, is this security? So you need to be very careful. Follow the process and then master them. Let them not be in a hurry and then be extra careful. Better steady, be better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Lwaki otuyanira mu jaamu nga waliwo engeri endala gy'osobola okutuuka gy'ogenda nga totuuyanye weeyunge ku nkola ya Union otambule emirembe ate otuuke mu kaseera mpaawo kaaga nga tofunye buzibu bwonna otambule nga VIP tuuka mangu mu kifo w'ogenda ku ssente ensaamusaamu downloading a Union Let's Go app olunaku olwaleero. Union, the better way to move. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wherever you are, whatever your reason, it's on SuperSport all season long. Get and stay connected to DSTV Compact and GoTV Super Plus with Kawiki available on DSTV and GoTV. The biggest street party in East Africa is finally back! KCCA presents the Kampala City Festival 2025, 5th October. Come and join the diverse culture of Kampala. Food, art, music, and much, much more. Get ready to enjoy lots of entertainments from big and good artists from all over Uganda. The theme of the day will be culture, innovation, and sustainability. On 5th October 2025, procession will start on Buganda Road near CPS, straight up to Kololo. Proudly sponsored by Jagenda Primary School ezemu kutegekera mega kulane competition 2025 2024 yalimanga abayizi okuva mu primary and secondary bebatunka era bavuganyiza mu bintu ebyenjawulo ebikwata ku ddiini y'obusiraamu omuli okuwandika ebitontome ku bulamu bw'omubaka okusoma kulane y'ekitiibwa okusoma ebiwandiiko n'okwanukula ebibuuzo ebikwata ku ddiini y'obusiraamu anti omuwanguzi wakwewangulira olugendo lw'e Makka ne Madiina ng'akola wumula n'aba Makka Madiina omuzadde mu ggwanga
ggwanga alindirira mpaka za kamalirizo ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omwenda 2025 olwo nga 21 omwezi ogw'omwenda 2025 twongere okutegeera ebyafaayo by'obusiraamu byonna ku mukolo mawuuno gano abawanguzi bwe bakwasibwa ebirabo byabwe anti mega Quran competition okumanya ebisingawo kuba ku 0772 40 42 ne 0704 03 87 06 biwagiddwa Jagenda Primary School ne Makka Madina Ajjande Umura Mega Quran competition 2025 ku Jagenda Primary School. Sad moments and more especially death are inevitable, but malaria deaths do not have to be one of them. Do not regret. The power to chase mosquitoes lies in your hands. Mosquitoes lead to death. One bite could cost you everything. All you have worked for will be left behind. Your children will be left in the hands of no one. All property will not protect you. Sadly, your friends and family will move on. Protect yourself and your loved ones from mosquito bites. Sleep under a mosquito net every night. Clear bushes and stagnant water around your home and close all doors and windows by 6 p.m. The power lies with you. Al-Hashmiya Hijja and Umrah. Oyagala kukola hijja oba umrah ng'okulembeddwa abakugu mu mulimu guno? Jangu otambule naffe mu Al-Hashmiya. Tukukozesa emikolo gya hijja oba umrah mu bujjuvu bwagyo. Olwo ate ne tukugattirako okukulambuza ebifo eby'enkizo byonna mu byafaayo by'obusiraamu omuli Masjidi Quba, Badiri, Uhudi, essamba z'entende Ajwa, empuku ya Hira ewatandikira obubaka n'ebifo ebirala bingi. Tambula olugendo lw'ebyafaayo ng'okulembeddwa abakugu nga bakulembeddwa Sheikh Swalihi Kigondo mu Nabugerere. Ku Al-Hashmiya tukusomesa bulungi ddala olwo n'ogenda okukola emikolo gya hijja oba umrah nga by'okola obitegeera. Tusangibwa mu Ndeeba ku Pacific Building. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 815 111 oba ku 0759 464 669 saako 0772 458 795. Al-Hashmiya Hijja and Umrah, where challenges are opportunities. 2026 is calling and your voters are watching, listening, scrolling and streaming. Ready to lead? Then it's time to be seen, heard and remembered. Next Media is your campaign partner. From TV to radio, digital to mobile, even influencer power, we get your message everywhere. Whether you're running for MP or local council, it's your time, your voice, your victory. Book your space now with us on 0761 001 890. Eno ye Salam TV. Eyakatwegattako ku lutimbo